very beautiful morning, a very good afternoon, a very good evening. Kisizira budde kibo sinziddemu okubeera nga ate olaba emboozi eno bapita Fahad Pro-UG era nga nkwebaza okubeera nga ate weekuumidde wano. Ngenda kusaba video beera nga ate oginteerako ekigalo likinga sharingirako abalala yo comment section nabategeeza nti always ebeera open in case bwanga olina ka comment ko kewandiyagadde okubeera nga ate osulawo wansi awo tekigaana kubeera nga tokasulawo ate netubeera nga ate of course tutambulira wamu fena sharingirako video eno abantu abalala nabo basobola okubeera nga temunaye bamanya ki ekiriwo ssaawa eno. Tuli ku nsonga za Hajji Ali awamu n'omukyala Hajji Zulah era nga ensonga zikyakutte wansi ne waggulu. Ekyamazima kuva emboozi eno lwe yavaayo nebeera nga ate eteekebwa mu mawulire, abantu bangi nnyo baddukirawo ne babeera nga ate omusango abagusalira Hajji nga bagamba nti nedda Hajji ekyamazima kyewakola kyali tekiriiyo, kubanga omukyala ono buli bwe bambuuza ng'ebibuuzo ye nga ateekawo kukaaba. Yayogera ebintu bingi nnyo sako n'okubeera nga ate akakasa nga Hajji bwe yali atandise okubeera nga ate akozesa ebiragalalagala. Kakati nno oluvannyuma okubeera nga sayidi ya Hajji Ali yavuddeyo nebeera nga ate nayo ewa sayidi yaayo, ekyamazima kiri nti abantu bongedde okubeera nga ate beesala era nga bwino ow'omukyalo ono naye akyayongera okubeera nga ate ayiika guno si gwe gusoose okubeera nga ate akola ekifanagana bwe kiti era nga abantu ab'enjawulo bavuddeyo ne babeera nga ate bamuwaako obujulizi abamumanyi obulungi nga bagamba nti n'eri yonna gye yasookera abaddenga bwatyo oluvannyuma n'amaliriza nga ate munaye properties oba ez'omuntu oyo gwabadde ali naye bamaliriza nga ebintu bino munaye babyawuddemu obanga bitwalidde ddala era nga nezikalina ezo zayinawo zonna ekyamazima zaba ex lwakuba nti bali basajja bagagga, bali basajja bakozi ba business ng'oli tajja kugumiikiriza kubeera nga ate munaye omwononera erinnya otyo. Kwe kusalawo ne babeera nga ate bamulekera properties ezo era nga kino kye kyatuuse ku musajja munnaffe, omusajja amanyikiddwa nga Hajji Ali ali mukomera ssaawa eno. Kakati bwino aliwo omupya maama Fina avuddeyo nabeera nga ate atabukira omukyala ono bubi nnyo era nga amusabye ensonga zino aziggyemu omuzannyo abeere nga ate munaye ababuulira ekituufu. Tunula kalira akatambi nkayina ogenda kubeera nga ate owulira biki ebigenda maaso sayidi ezo naye nga abakyala bannange omukyala kasita ateekamu sympathy card eri ey'okukaaba. Abantu bangi nnyo mudduka nnyo misinde ne mubeera nga temuwuliriza sayidi y'omukyala nga temuwuliriza sayidi y'abasajja, naye naffe abasajja tulumwa. Abantu bangi nnyo bali mu makomera eyo ku misango gye batazza, abantu bangi nnyo baluuzinze properties zaabwe mu bintu ebitaliyo, naye olw'okuba nti omusajja tawulirizibwa bintu bingi nnyo bihappeningawo. So nebaza social media olw'ensonga nti kakati etandise okubeera nga ate ezuula ekituufu nti n'abasajja eyo munda eyo mu magezi munaye banyigirizibwa era nga okuva emboozi eno lwe yavaayo babeera nga abantu baali 100 abaali bawagira Hajji gwe twogerera essaawa eno abantu bengedde okubeera nga ate beesala bali mu 40 sako n'okubeera nga ate bakyeyongera okubeera nga ate bakkirira wansi. Byo ne biri sayidi ezeyo ngenda kubeera nga ate nyongera okubeera nga ate nkutirawo obutambi nawe yongera okubeera nga ate omanya ki ekigenda maaso sayidi ezo nabasuubiza paka emboozi gyenaggwera nja kubeera nga ate mbaleetera akantu kamu ku kamu byonna tuula kalira ogenda kubeera nga ate obifuna ono subscribinga in case bwongo badde tulina kubeera nga ate osubscribinga ka notification bell kakoneko tubeere nga ate of course tutambulira wamu fena komaona muwulire abalala mangi nnyo naye nga nkujjukiza tulinde Sheikh Ashraf omusomi wa dduwa enamba y'essimu weeri wansi awo kastika abeera nga ate omunoonyako ajja kubeera nga ate akujjanjaba sako n'okubeera nga ate akutereeza obulamu mu nsonga zonna ajja kubeera nga ate amaanyi akozesa gaddwa na Quran beera nga ate omunoonyako side eno endala Habibu airport pickup nabo webali nnyo okubeera nga ate bakukima ku kisaawe ino okutuusa byonna gye wandiyagadde okubeera nga ate otuuka nabo banoonyeeko ku namba y'essimu weeri wansi awo buli kimu kijja kubeera nga ate kitambula bulungi nnyo balidadisa nakomawo n'amawulire amalala mangi nnyo temuvaawo. Zulah ng'erinnya lye bwe liri Zulah, twagala ozuule ebituufu by'oyogera. Ng'erinnya lye bwe baliyita Zulah ebituufu by'oyogera. Ogenda tulemesa ensi, tugenda kutandika okutya, okitegeera. Ffe tubadde mu bufumbo abasajja bakuzizza abaana baffe. Abaana bakadama bali bweru, abaami balina abaana abwe balabirira wano e Uganda. Zulah olwamala otuleetera emboozi yo gwe yagireeta, teri yagisaba. N'osirika.
Zuula omusajja ali mu kkomera tolina kyoyogera. Oyagala tukolere ki? Oyagala tukolere ki nnyabo? Oyagala tukolere ki? Ensi yonna neekaaba nze wansuuza seebase, buli mukazi n'omusuuza nga teyeebase, buli mukazi n'asula ku bunkenke, buli mukazi n'asula ku munkenke. Kati essaawa zino oli mu bitiibwa osirise ffe tulaajana. Why Zuula? Zuula tulimbwazo Zuula. Ojja kwogera nno oba oyagala oba toyagala ojja kwogera. Ojja kwogera. Ku nsonga enkulu nga zino ezikwatagana ku byaba mukyala n'abaana awaka waguddewo ekigambo ekinene bwe kiti, nze nsaba ebintu bino biveeyo mu social media ate poliisi ebiyingiremu okulaba nti nno abaana bano bafuna obwenkanya. Bwe kiba nga Hajji ddala yakwata omwana we abonerezebwe ng'amateeka bwe galagira. Bwe biba nga bamuwaayiriza Hajji ati yaba abonerezebwa ng'amateeka bwe gakola ki bwe galagira. So mu byonna abaana bano baleme kwonoonekera mu zino ensonga, abaana baleme zoonoonekeramu. Tusobole okulaba tisha feesi ye tetwagala kugirabako mu social media. Nisha n'oli munno omulala gwe bataddeyo alumiriza jo yagamba nti bituufu, yaddayo n'agamba bibi, enkya ajja kufuuka omukyala. Olidde bakyali bato nnyo. The lady came to me ku WhatsApp yananga laptop bampadde namba yo, omusajja yakwata omwana wange ne mugawo kakasa. Nga bwomanyi bw'owulira ekigambo okukwata mwana, emotions zirinya zalinyirawo. Ne muga mpe ebbaluwa za poliisi, nga ebbaluwa za poliisi nenzisomamu. Kati munaye nga ffe ababugumizibweko, omuntu gwe bakutte forcefully, ripooti ya poliisi erina wali eri byeraga nti waliwo okukakibwa, waliwo alina bruises eziraga nti bamukwata. Omukazi nga wali ripooti eraga nti omwana ali just sexually active, naye nga tewalaga nti waliwo forceful entrance. Kati nenzirayo katono nensooka ntunawo nga emotion ziri waggulu. Omukazi kasita yampa ebintu ebyo nempulira njagala kukola video nemugamba mpeteza ekifaananyi ky'omusajja akisindise. Naye nga nina kye neesabira nga naakajja ku intaneti kuno ne ngaayi Katonda wange terukeera ng'olunaku nga bumpadde eddoboozi nenkeera ku makya nenyonoona obulamu bw'omuntu nga biyise ku mikono gyange. Kati mba nkyagirawo neewagala ntegeka tripod nkole vidiyo amagezi ne gatta. Mungu wange olw'okuba gumuga nti munnange ayi Allah wange muli kye mba ngenda okukola nkulembera. Nemekeera nkya kwonoona olwo bagenda okumpa emirikwesi yange. Kati nenga naye kansooke mala okukubira ku ki omukazi yanga waliwo ofiisa ali mu keesi eyo, ninga kansooke nkubire ku musirikale ono. Nemukubira omusirikale watuukira okukubira mu bintu ebituli bo baba balina kye bategedde. Nangamba ebintu ebyo bizibu, biri complicated, biki. Nengamba kasita omusirikale yatandika okundaga nti ebintu abiyinamu embalabe. Ninga kaŋŋamba omukazi ampe enamba y'omusajja. Ne mugamba ku namba y'omusajja. Omukazi nampe enamba y'omusajja nenkubira omusajja, bannaye omusajja namusanga mu muddu nga yekyawakyawadda. Namuganze ndi munnamawulire, bampeereza wanene ensonga zo zituuse ku mmeeza yange. Baŋŋamba omukyala yaŋŋambye wakwata omwana rwe ŋŋambye munnyonnyola byonna. Naŋŋamba mukube mawulire ze nabikoowa abakazi bambula akamayiri, omukazi oyambula akamayirize. Nalowooza bwavu bwe bumusumbuwa, ne muwa kino, mwagalidde abaana bonze mbaweerera, musasulidde ennyumba mwasula, biki? Omusajja naŋŋamba nkooye oba mukola ki mukikole. Kati yali agenze mpulire sayidi eri oba n'oli aŋŋamba nti waye ebintu bivuvu betonjogera kankuweeyo akasente. Omusajja yagamba bugambi oba mubiweeyo nkooye ng'omusajja yeenyiye. Nensooka nkomawo ewo omukyala mbawe eddoboozi ly'omukazi kye yaŋŋamba. Nga inna kaida kunna azimu, enkwe zaabo bangu ebintu byabo bigendako mpola. Obigenda kompola sibangu if a woman decides to be malicious.
ne Hajji bakubuuza munnange omusajja taata w'abaana ali waye ati n'otandika bannange abakazi baana bange omukazi ng'alina kyayagala omukazi ng'aliwo ng'alina byayagala anoonya bintu bannange mwegendereza nnyo abaana ab'obulenzi abatannawassa musabe Katonda abaluŋŋamye abaana ab'obuwala abatannafuna basajja musabe Katonda abaluŋŋamye bannange mutijja ne mukwano obubi nange okwanya kabina okwanya ebbeere okwanya byute munnange n'okigwako nga tonnanoonyereza byute bannange omukyala anaafumba omutima gw'omuntu omulungi gw'oli naye kyekigenda okukuwanguza obufumbo ebya byute bino mu biveeko omwana yayimba n'agamba nti nfunde n'omubi ng'azaala ng'alima ng'ayaniriza n'abagenyi baana bange mutomedde olwaliro kubanga wanoonya byute mutomedde olwaliro kubanga wanoonya wa bigi nnyashi kati wawasa bigi nnyashi abamulwanira bangi oli ku competition wakati mu maka go ge wakola tewawasa mukwano gwo tewawasa munywanyiwo tewawasa muntu agenda kukutegeera aliwo lwanaakola ntya takwagalangako ekirungi alidde anywedde yeebase kyekyo tebakwagala baana bange learn to move on akwagala agenda kubeera yensi nnene emikwano gyammwe bigi nnyashi abalimba byute wa makeup abalimba enjala ensongovu ezo zibalimba kale mugamba ajjeko human ye yagiteeke wali enjala ezo azimamuleka aziteeke wali kalipu gulosako konnake esiimuleko omutunuleko olabe ina byute mupapye wakwana makeup n'omuteeka wakanga omanye okwanya byute wawasa lip glossi wawasa human kati agijjeko okirabye nti akapaati amaaso gakutunda katudda otusobeddwa kubanga abaana boogera birala Hajji naye ku masimu ayogera kirala kati munnange n'omukyala ayogera birala ate bwe bamubuuza abyanukula ngeri ntamiivu bannange baana bange mbegayiridde atannawasa topapa munnange nkwegayiridde topapa mugira mukyeraba mwerabireeyo tosooka kumusembeza wano tosooka kusalawo kugamba nti bannange nze nsazeewo no bwe nonze mu bangi abangi bakyaliyo bangi ate nga bansonga ogenda kufuna omuntu ow'ensonga omuntu bwe mubeera kubanga obufumbo okuteesaganya obufumbo okukolagana obufumbo kutuulaawo okukolagana naye gwogamba wamuwasa mukolagana essimu agikukulira ebibyo byonna abimanyi gwe ebibye tomanyiyo n'ekimu kansuubire nti amagezi gazze Hajji zulah ne bbaawe ali mwizeerwa n'abaana baabwe tebasasobola gyemalira yabavudde mu ngalo yafuuse ensonga yaki yansi yonna kakati kiba kikyamu okugibalekera. And in this I want to question, where is the police family protection unit? Where are you, the Minister for Internal Affairs, the one I shadow Minister webyobukumi munda mu ggwanga oluwa? Where are you, the Minister for Children Affairs? Omukulu Balamu nga bwe nagambye ali kubasibe banuupu kyokka ensonga eno emwetaagisiza ddala ebimukwatako ate byo tabifanako tabijjukira na kubijjukira nti ye minisita w'abaana kubanga tosobola kuleka famire eno kwetikka kati kizibu kino kyafuuse kinene nnyo kubanga kati kyogerwako ffenna naye nze nalabyemu ebituufu bye bino
ebitufu biri nti waliwo omuntu gwe bayita Hajji ali Mezwera ne mukyala we Zulah era yamuwasa mu mateeka. Ekituufu nti Zulah yafumbirwa ng'alina omwana. Era Hajji n'abeera wakisa n'awasa omwana n'awasa omukyala n'agenda n'abaana be. Era n'atandika obbalabirira ng'abaana ababe. Kituufu. Ekirungi nti ne Zulah yasanga Hajji naye ng'alina abaana naye n'abamulererako. Ago mazima. Amazima amalala omuwala ono bamusobyako nga tanneetuuka. Ekyo kyo kituufu. Ekigambo ani yamusobyako? Ekyo kye tutamanyi. Awo poliisi minisita awo poliisi werina okuvaayo nebuuliriza. Nayo oba tebannakimanya nti omwana ono embeera gy'alimu kati ennyamiza. Kubanga omwana oyo leero oyo naye nkyajja kuba mwana muki. Kijja kukwata ku mwana mulala. Kati ebigambo bingi buli ayogera abalangira omukyala nga bw'ayagala ssente. Bayinza okuba batuufu. Ne kati kijja tuuka ekiseera nga ba defilers bafuuse bazibu. Ng'omuntu olumugamba nti oyo yadefairinze omwana ng'akuteekako bakuvuma mu social media nti oyagala bintu. Kati ate omusango we gufuuka ogwa social media nkugambye n'atalinaamu busobozi buli awulira n'awulira emboozi ng'afunako oludda ng'adda ku olwo. Kati sinzira ku ndowooza ye. Enkola eno ejja kuleetera okuba nti olaba ne twali tusaba Paalamenti emisango gy'okusobya ku baana abato kooti egiwozesezenga muki mukasirise mukafunda gye bayita mu kamera awatali kamera. Abaana bano baleme kubeera nti ensi ebalaba. Kubanga enkya bw'anaafumbirwa tetwagala mwana ono yenisha ayimirira olunaku lumu okusaba akalulu bamugambe gwe kitaawo gwe yasobyako. Ekyo maama teyakirowoozezzaako. Nedda maama bw'abanga gwawaaba musango tomunenya. Kyenjagala okugamba nti social media is a real big crisis eri omwana w'omuntu nti kati ekigambo buli wokyogera kijja genda. Ate yo teyeerabira. Social media teyeerabira. Oba myaka emeka bino ebigambo gwe omwana w'omulembe guno alabye. Omanyi kyekitegeeza okukulira mu kamera bw'oti ng'obulamu bwo bwonna buteereddwako kamera. Nti olwaleero nti oli aboggoledde mwana we nga kimbuna mu social media wonna. Banange mwegendereze nno. Nti wabula nkyewuunya bwewuunya kuba bwe kiba nga kibadde ebbanga eritali gere naye nga mu baana bennyini n'agamba nti azuukuka n'ava ku katanda n'akka wansi nga tasobola kumbuuza nti daddy obadde okola ki. Osobola omubuuza yali ambuuzizzaako oba ekigambo kyonna oba omwana oyo oba anaati ng'anaati bw'ayogera oba nisha bulijjo waliwo yali ambuuzizzaako azuukuka ave mutulambuuze nti daddy onjagaza ki oba gwe kyekuma kyakugaa nti mami daddy yabadde bw'ati ne bw'ati. Nze siyingira mu kisenge ky'abaana ne bwe mba nali nti ekyenkomako kuba bazuukusa olunsi ate nalwo siyingira mu kisenge kyabwe. Kuyimirira ku mulyango n'okoowoola anaati muzuukuke musaale n'azuukuka n'ayita banne n'abazuukusa nabano bakola ki ne bazuukuka. Sisaalira mu ddiiro eva nsaalira mu kisenge. Okiwulidde yeggwe wali ompuliddeko nga nzuukuka ne ŋŋenda okusaala n'ompulira mu kifo nga naaba ndi mba musiraamu ki. Naye ekirungi alhamdulillah nannyini nsooga yennyini agambye kasita agambye sikolanga ki sibeerangako naye singa abadde akikugamba nti yali akikoze nali nkikozeeko ekyo twaligenze mu kirala naye ekyo alhamdulillah. Naye mbadde nkusaba obukakkamu kyekisinga obugumiikiriza kikulu ensonga zikwate mu mbeera ey'ekikulu. Gy'onaakomya okugamba nti oyagala oweebuulenzi
oweebuula zadde lyozadde kuba abaana tojja bajjawo ndi taata waabwe oli maama waabwe ate abo abaana bakula bagenda kukulira mu kifaananyi ekyo ng'okintaddeko ng'enziro ng'okinsiize ng'enziro omwana ayogera ebyo juzi wamunsindikira nejjo we natuuka ekiro amala okumpalabula by'owalabula najja nansanga mu ddiiro nansaba ssente za tripu kosajjo lwali lwa 6 wamala okumpalabula by'owalabula najja nansanga mu ddiiro naŋŋamba dadi nsaba ssente za tripu ne mubuuza mami wo wamugambye naŋŋamba mami namugaana naŋŋamba nzije ŋŋambe leero ku makya nkedde zikola ki zibawa oba kisegedde era naawe nga tusaggambye nkikugambye luvannyuma naye ku mbeera bwe mba nga ntambudde n'abaana bo mu mbeera bwetyo okuva gye bavudde mu buto nga we batuuse ekyo kyekirabo kyolaba kye nina okunsasula mungu bw'aba bw'atyo yakiwandiika n'ebyasooka nabiyitamu ne bigguka nakyo kijja kuggwa ekitegeera mukwano naye nze yadde nkusaba kwata ensonga ng'omuntu omukulu ate ojjukire nti kyonna kyoyagala okuteekawo oweebuula nze oweeweebuula n'abaana baffe ekyo kintu tekikulira mu matu ga mwana enkya nkomawo nti ewaka omwana nga ndaba ngenda mulaba ntya nga tunulagana ntya nabo nga oli mu bateeka mu bigambo bye bityo kwogera bigambo bwe bityo ajja tukule abantu abamutandisa okunenya Hajji naye temunategeera nsonga ya Hajji yagambye yagenze n'abagamba nti nakebera muwala wange ng'omusajja yamuyonoona nga nina abaana ogiraba tubajjukiza nti omwana muganda kyangu nnyo n'abaana y'omukazi oseseetuka singa ebeera esaba federo yes malaya asobola okubeera n'abasajja 10 olunaku n'akikolera emyaka 2 nga tevuddeeyo naye omwana omuganda amanyi obuvone ennono singa omukozesa omulundi gumu nga tebannatuwa federo n'abaana evaayo neeruluma sinakindi singa mpuga tannatuddiza 5 era n'abaana evaayo neeruluma neesaba 5 byaffe so yes I believe in Hajji. I'm still on Hajji's side. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa abalina ebirwadde musomereddwa tumwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulombeddwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombereddwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala maneetaase enamba yange yeno eri 0707763711 namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku ddwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.